mu bintu ebireeta abafumbo okwawukana bantu butategeera gwe mpasizza yaani. Owasizza omukyala alina abaana be yasooka n'afumbirwa eri jjajja w'abaana baafudde, jjajja w'abaana baalwadde, omubuuza ogenda kukolayo kyoba wavaayo, oli jjajja w'abaana be. Enkolagana teyinza kukutukawo, wamuwasa okimanyi nti alina abaana, sinakindi nga yali bba ye mulwadde, kubanga oyo gw'olaba gwe gwoga nti yali bba yavaayo yamuzaalamu abaana, ate abaana bano babe, ate abaana be mikwano gye, kati abaana kitaabwe mukwano gw'abaana be, ate nga kitaawe wa mukwano gwa mukwano go nawe aba afuuse mukwano go totale. Bw'owasa omukyala nga yazaalako Samuel ate tagaani ngenda kulaba mwana wange ku viddi n'ogamba nti nedda olagawa, naawe wanfumbirwa nga nyina abaana bange nkugamba nti please abaana bange bagenda kujja kundaba, bagenda kujja wano, nti nedda saagala baana bo wano, wajja kunkuuma n'ebyange, first property yange baana bange. Oyinza otyoga nti abaana bange tebajja wano. Muyiga psychology w'abantu.